Guys, I just left. I just left the rallies. Of course, today is a holiday, and I came to check on Dean and Kaysan at El Cambio in Masaka. But this is what I found. Chino Chensanze, I had Dean sing for me. Akatambi k'Omuyimbi Bebe Cool olunaku olwaleero kasibye kasasamaza busasamaza batuuze wamu n'okwebuuza ekyamubagudde okubanga akalikodinga ate era mukadde kekamu n'enkolagana ye wamu ne mwana mulenzi Lil Pazo nayo netunulwamu baneekubwamu tooki. Akatambi kano akasaasaanye ku mitimbagano ennyo olunaku olwaleero era ne kasiiba nga katrendinga ebitenkanika. Katambi ka Bebe Cool ng'ali ne mutabani we amanyiddwa nga Dean Ozil Sali. Mutabani wa Bebe Cool ono tamanyiddwa nnyo kubeera nti amanyi olulimi Oluganda. Muvubuka muto naye musajja wa luzungu nnyo. Kati ekyaleetedde Bebe Cool okubanga akyacyanca n'okusanyuka ennyo kwe kubeera nti yagenze okukyalirako mutabani we gye yabadde. Wabula mutabani we wa Bebe Cool watuka mutabani we namugamba, "Daddy, I now know how to speak Luganda. I can sing for you a song." Omwana teyatandise kuyimba kisododo. Sing for me. Susuta, mamalok susuta weweta, kabulongojo. Omwana yazenga yenye bisoko. Yandogole chibugina, tugende tuzina magina kechisododo. Mubuge mpola tomukube ntungwa, tugende tuzina magina kechisododo. That is Lil Pazo for you. Amwana mulenzi Lil Pazo yalabye akatambi kana akakwatiddwa Bebe Cool. Naye kwe kuddamu n'akakwata n'akaridoing oba n'akaddamu okukarisharinga nga naye ataddeko ekifaananyi kye okulaga appreciation ey'ekika ekyawaggulu. Kati ekisinza okuba nga kiyombya abantu bwe bubaka bw'oluyimba ddwo nga ddwo ekisododo kyekiki. Kati abantu badda basiibye batabukira Bebe Cool bamugamba, "Sebo, omwana mu kifo ky'okuyimba tutendereze Mukama." Oba okubeera nti ayimba ku nnyimba ezitunuulira eddiini, omwana kati ali ku kisododo. Jjukira Lil Pazo ezimu ku nnyimba zaakuba zaali ziwereddwako. Kati awo ndowooza wabadde kalumanywera. But abamu bakitunuuliza sayidi yakuba nti Bebe Cool wamu ne Lil Pazo enkolagana nnungi nnyo nnyini ddala. Era buli lunaku olukya eyongera kubeera strong. In fact gye buvuddeko mwana mulenzi Lil Pazo yalabiddwako ng'ayongera okuba ng'asiima Bebe Cool. In fact ayina ne weyagambira nti taba kuba Bebe Cool ebibye tebyandibadde birungi ge mazima. Era mwana mulenzi ono attributinga success gyatuuseeko ensangi zino okubeera nti Bebe Cool oyo abadde musaale nnyo amuyinza okuba ng'oyogerera n'ekyokubeera nti mwana mulenzi ono okumaliriza ennyumba ye byonna Bebe Cool. Nakuchayo Pazo kwata bulamu akuta Bebe Cool yakuta Bebe Cool yanta sikirabangako Bebe Cool yakuta yanta abaana bangere kati nabo balina bayinza okutuula Bebe Cool ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Lil Pazo ng'ayongera okulaga appreciation ye eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe Cool ali byebali bantan agamba nti Bebe Cool amukoze obulungi obutenkanika. In fact mwana mulenzi Lil Pazo kati kye yasalawo ensangi zino okubeera nti eggaali kati agizza ku sayidi eri. Ayina we yabadde awo muzimu ku rally ze bakoleza NRM n'abuuzibwa ku show ya Mickey Wine eyabadde ey'okubeerayo. Mwana mulenzi ono ayina engeri gye yayogedde mu ngeri yakusaagirira naye ng'oyinza okugamba nti Lil Pazo tubatwale ejjinja mu sawuna ensusu zifudde
Miki wine. Kyaddi. Kyaleero. Kono protest vote ke tulimu. Yategese ekivu. Kyaleero. Nga tugenda mu protest vote. Gamba desimu. Iri ku Serena. Ne press conference yawedde. Miki wine yategese. Nga tugenda mu protest. Bakulanze. Bakulanze ko Omuyimbi ko. Tori. Dine gwanga abantu nga banyomerwa. Tuliye no musana gutuocha bana batumba langi togenda mu sauna. Omusajja leero agenda gazi ya magulu ku Serena. Eyaroge gwanga linali kasozi rubya. Nze nakagamanya mwe mugampadde. N'omukulu amukolede ka draw. Mbadde sinnagamanya. Kitegeza togenda yimba. Ate nze mbadde mbimanyi. Nze mbadde simanyi nti ayina ekivulu kiriwa. Serena. Era n'omukulu kampezi yasiniriza. Katonda wange. Kugamba tasobola Serena Miki. Kono protest vote gye tuli. Uganda bleeding. Lwaki batusindika okujja okulabisa? Batubye. Tuli mu kampeni za Museveni tumulabisa buli lunaku bo bali eri maama bagenda kunywa bereya. Nammo weeti. Ffe nga tuli eno omusana gutuddugaziza. Ngambadde sikimanyi. Nze najja kulabisa Museveni. Batuga kwata kamera esimu yo kyekyokulwanyisa kyo. Buli wentuuka Museveni mulabisa. Kyokka bo bagenda kunywa bereya nammo weeti. Campaign zayimiridde. Dine gwanga bannange. Gwanga libulidi. Tambo bya Lil Pazo waliwo enjogera egamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya. So akyekyo Bebe Cool wamu ne Lil Pazo babadde on the spot. Lwa nsonga za mutabani wa Bebe Cool amanyiddwa nga Din Ozil Sali. Okubanga akayimba ka Lil Pazo akakuba budinda. Tuveeyo. Video eri about entertainment still nga tuogera ku muziki wamu entertainment bintu bya nnaku nnyonyindi ddala mawulire sigasanyu n'akamu oluyimba screenshot ya video y'oluyimba olumanyiddwa nga binkolera lwayimbibwa mwana muwala amanyiddwa nga Joy Osa mukyala muyimbi wa gospel kyannaku nnyonyini ddala njagala okubategeeza abantu abali mu gospel fraternity nti obudde bwazibye dda oba akaseera akaliwo maziga n'ennaku mu nsi y'abantu abagoberera gospel music oba abantu abaagala music oyo aliowo emyoyo era abayita okudda eri Katonda. Omuyimbi wa gospel amanyiddwa nga Joy Osa yafudde era yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Omukyalo ono Joy Osa amannya ge amatuufu abadde ye Joy Osa Nabbanja oba Joyce Nabbanja. Gospel fraternity essaawa zino yaguddemu enkikwe oluvannyuma lw'amawulire g'okufuluma agafulumye nti omuyimbi owa gospel Nakinku Joy yabadde ayabulidde ensi era nga zeeyeewa omutonzi gwatendereza okumala ebbanga lyonna. Okufa kw'omuyimbi wa gospel ono Joy Osa kunnyonnyola okubeera nti abadde n'obulwadde obw'obwongo oba obulwadde obukwatagana n'obwongo. Otugamba obulwadde obukwatagana n'obwongo sitegeeza embeera y'okuba nti n'omuntu atuuka n'atabukamuko n'aba nga takyategeera bigenda maaso nedda nga wona agamba nti obwongo mu mutwe bulwadde. So omukyalo ono babadde balina okumulongoosa olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 16 naye wakati nga bali mu mukolako sajjale ey'obwongo bw'okumulongoosa ebintu tebyatambudde bulungi era nga famire ab'eŋŋanda wamu ne bafaani be oba abawagizi be ababadde bamugoberera bafunye bufunyi mawulire nti omuyimbi waabwe era omuyimbi wa gospel Joy Osa tiyabadde avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omukyalo ono abadde amanyiddwa ennyo okubanga ayimba ennyimba eziryowa emyoyo. Alina akayimba akamanyiddwa nga Sikyali Feria, alina akayimba ke yayimba akamanyiddwa nga Mulyato Mwali, n'akayimba ke kali akamanyiddwa nga Binkolera. N'obuyimba obulala obuzze buvanga buvuba emyoyo gy'abo abakkiriza. So
okusinziira ku program engeri omuyimbi ono gye kugenda okubaawo okuziikibwa kwe bagenda kubeerako wali in fact ku Lwokubiri lwe bagenda okubeera nga bamuziika ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba bagenda muziika Malawa Village Magola Sub County Etororo omuyimbi ono amanyiddwa nga Joy Osa. Ndabyeko obubaka obw'enjawulo okuva mu Gospel Fraternity, ndabyeko TV ez'enjawulo, Spirit TV ndabye bateekayo obubaka obadde bukubagiza n'okubeera nti banakuwala wamu ne bannayuganda n'abantu ba Gospel Fraternity. With heavy hearts we bid farewell to a true voice of heavenly sound. Her voice carried the presence of God. Her songs healed wounded souls, and her life was a living testimony of grace. Today, the choir of angels has gained one more worshipper, but her music will never stop ministering. Rest in eternal glory, dear sister. Rest in peace, Joy Osa. N'emitima egijjudde ennyiike tusiibula omukyala abadde ekibya kya Katonda okubeera nti ayitamu eddoboozi ery'eggulu. Eddoboozi lye libadde lireeta okubeerawo kwa Mukama nga liyita mu nnyimba. Omuyimbi Joy Osa, wummula mirembe. Nga tumaliriza vidiyo eno, still mawulire gakyali gannaku nnyo nnyini ddala. Ne gye buli eno famire y'omwana omuwala gw'olaba ku screen bakyebuuza ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala kyaviiriddeko muwala waabwe. Omwana omuwala yabadde n'emyaka 15 gyokka. Omuyizi Melissa Aneza abadde yabula bwe yali ng'ava ku ssomero, wabula oluvannyuma n'asangibwa e Mukono nga yattiddwa abatamanya ngamba. Famire paka nakati bakyanoonyereza wonne wasobola okuva obubaka obusobola okubatuusa ku batemu abatuusizza obulabe n'okuba nti batta omwana omuwala ono. Bintu si birungi. Mwana omuto myaka 15 gyokka, Melissa Aneza. Ojja kujjukira nti wiki ebadde namba oba wabadde wayisa akaseera nga banoonya omwana omuwala ono era nga abadde mu senior 2 wali ku Naalya Secondary School e Lugazi mu Buyikwe, wabula okunoonya kwa mwana muwala ono kwaggweredde mu kubanga bagwa ku mulambo gwe ogwasangiddwa e Mukono muzimu ku swamp zeeyo. Kyagambibwa nti mwana muwala ono alabika nga yattibwa buttibwa. Melissa Aneza yali yabulawo ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba, era kigambibwa nti yali ayolekera kudda ku ssomero ng'ava mu maka ga maama we wali Makerere Kikoni. Ne maama we amanyiddwa nga Saala Kamuganga. Yaloopa wali ku Kikoni ku poliisi y'omu Kikoni Novemba nga 6, era ne batandika okuyigga n'okunoonya muwala we mu Kampala ne Mukono. So okusinziira ku mukyalo ono maama w'omwana omuwala omuto ono agamba nti muwala we baali bamugobye ku saspe oba baali bamuwadde saspe ya wiiki emu. Omanye essomero bye batera okukola nti olina omusango gw'okoze ne bagamba gendako ewaka omaleyo wiiki emu. So kigambibwa nti taata we amanyiddwa nga Martin Anojerere yalina okubeera nga amuwerekera, wabula okubeera nga amuzaayo baddayo bonna ku ssomero naye omwana omuwala teyatuuka wa taata. Kigambibwa nti okusinziira ku butambi bwa CCTV obwafunibwa mu Kikoni bwali bulaga omwana omuwala ono ng'atambula yekka. Byannaku nnyo nnyini ddala. Waliwo n'obutambi obwadde butambuzibwa ku mutimbagano.
oba omulambo gwe ogwali gusuuliddwa mu kimu ku bitoogo ekimanyiddwa nga Musaale Namulaba village eKyampisi mu subcounty y'eKyampisi. Banange kigambibwa nti famire egenda okubeera nga ezuula ebifaananyi ebyo n'ebintu ebyabadde bitambula. Omubiri gwo gwabadde already guziikiddwa Abakayunga hospital eggwanika eryo olw'embeera gye gwalimu. So omukyalo oyo Kamuganga maama w'omwana yagendako wali ku poliisi y'e Naggalama okulaba ku bifaananyi nga ddala muwala we. Embeera teyabadde nnyangu n'akamu. Kakazi katu. Poliisi ekyali mu kukola okunoonyereza era nga n'omukulu Luke Oyisigire yayogeddeko ku nsonga zino. Bakyali mu kwongera kwekenneenya okulaba nti poliisi Kampala Metropolitan wamu ne Mukono banoonyereza. Era poliisi yagambye nti they had applied for a court order to guide the exhumation and the samples will be extracted for DNA testing to determine whether the remains belong to the missing child Aneza Merisa. So poliisi yagambye nti bakukola DNA kwongera okukakasa oba mwana muwala y'ono olw'ensonga nti embeera gye baasanzeemu omulambo yabadde nzibuzibu n'okwongera okukakasiza ddala nti yabadde yeye. Famire bambi ekyali mu kugezaako okukola buli kisoboka okunoonya obwenkanya ku lwa muwala waabwe Melissa Aneza eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza,
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.